jako akawuwo. Oluvannyuma lw'okubalukawo obutakkaanya wakati wa gavumenti ya Iraq wamu n'eggwanga lya Amerika, ebikolwa by'ekitujju bitandise okweyolekera mu ggwanga lya Iran, ekiviiriddeko n'abantu abamu okufiirwa obulamu bwabwe n'abo abaliyo okubeera ku bunkenke. Abamu ku bantu abali mu ggwanga lya Iran mwe muli ebikumi n'ebikumi bya bannayuganda, nga kino kiwalirizza omubaka mu lukiiko olukulu lw'eggwanga akiikirira abantu ba munisipali y'e Rukungiri, Roland Mugume, okusaba gavumenti okuvaayo ebabuulire ku mbeera ey'abannayuganda bali mu nsi eno wamu n'omuwendo gwabwe. Working as security guards in Iraq. Madam Speaker, in the year 2003, there were 6,000 Ugandans providing security in Iraq. And right now, Right Honourable Speaker, the number is unknown. Wano Minisita omubeezi w'ekikula ky'abantu abakozi wamu n'enkulaakulana Florence Nakiwala Kiyingi ng'ono yabaddewo ku lwa minisitule wasinzidde n'ategeeza nga bwe bagenda okukola okunoonyereza ku mbeera eno n'oluvannyuma bajje bawe Paalamenti ky'abaana bazudde. From the committee that exhaustively handled the externalization of labor activities, but even then, tomorrow, Right Honourable Speaker, I hope I will bring before Parliament a report particularly for the concern of the Honourable Member for the workers in the security in the region. Wabula ababaka bano balemeddeko nga bagamba nti beeraliikirivu olw'abaana bannayuganda abali e Iran kubanga nti Amerika beetandise okukozesa okusobola okulaba nga bakuuma enkambi zaabwe newankubadde nga naye erina bannansi baayo abasobola okukola omulimu guno. The Americans have been recruiting our guards to guard on their bases. So even when we heard about Iran attack of those bases, I think this is something really more of security. So it would be prudent. Abalala basabye Sipiika alagire kampuni ezatwala abantu bano okukola ng'abakuumi mu nsi za Buwarabu okujja babeeko ne bebaddamu eri ensi kubanga abantu bano bali mu kaseera kakazigizigi. Security guards abroad. It is important we know who was involved in the taking away of security guards from here where they are. And those respective firms, to begin with, should be tasked to come on the floor Parliament here in Uganda. Ate abalala banenyeza gavumenti ya kuno olw'obugayaavu nga tennavaayo kumanya ku kiki bannansi baayo kye bakola ebweru wamu n'okumanya ani abatutte ng'ensi endala bwe zikola ku bantu baazo. Can be recruited privately and also deployed without the concern of the government. In other countries like the Philippines, it is the government that follows from the time of recruitment, even vetting of the companies when its citizens are taken abroad. The government, it's not private. That's why even when they are returning, they have their own queue at the airport. They have a special queue. They're not queued everybody. It's government. Yes, it's different from here. So, Honourable Minister, you give us answers about the safety of the people who are in Iraq. Shafir Mwesije yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Can give a substantive answer, I beg. Thank you.